Byewalaba byewunyisa biki byewalaba? Koro olunaku bantwala mukomera nga bamaze okumpandiika mu linnya biki. Kale nga batugamba tugende komera. Twatuuka mukomera munda nga omusulo wofukira the water for that tap joina kufukira joina okunywa. Nagamba komera acheri. Era awo wennyini awo owandage. Kati nengamba it's okay. Atubere. Kale natubeerawo paka sawa nga weziti kawungeezi. Kati twali munda. Ngano n'amasimu baatujjeko. Kati nabatuleeteramu kawunga. Kati okundeeteramu kawunga namugamba kigambo kimu na kizeeyo kawungako. Ffe abaana ba Bobi tulyamu enkoko n'emiceere n'ebichipsi. Kati olowooza oli wa Bobi. Kati kubeerawo nembeera kati njaneetana n'enkalakata. Saawa emu kitundu awo 2. Kabanda Aisha, Tony, Bashakira, Bani nga bazze kutulabako. Abatuleeteremu ebintu nembaga nabagambye abasirikale mwe mulinga biki nga nvuma otulabye batuleetedde mudde enkoko biki. Wali wa mumwa kuva buto oba struggle yakuyigiza omumwa okuvuma? Sani simanyi omumwa naye waliwo embeera esobola kusindikiriza n'ofuuka ndesem naye nga siri mukazi muyombi. Just yali vibe ekutewo ng'omanyi vibe. Kale Kabanda Aisha najja ayogera ne gundi uli ne doctor. Waliwo doctor yali abamityana bamuyita doctor ani. Yali esimbyewo okubawa MP emityana eyo. Oba doctor ani kwa yali ne one of our bosses also. Naye najja nagamba mujavaayo tubeerayo gwasooka wokubiri. Kati wokubiri nga wokusatu nga batutwalawo simanyi mu parade. Wala ngenda tuukayo ate still nenda bato embeera endala nkyanzijako waya. Natuukawo nga waliwo omwana baamukwata naye gye baamukola yali wanuupeera yali ayambadde ne t-shirt nenga yenene red tolaba red n'ate musaayi gw'oli omwana yali yesuka red. Kati baamukubye yenene ezimbye kati wansi nga ondigambye nti as a man nga yenene yakutuse. Yeah, like remaining only with those vessels. Mbu yali ayambadde overall naitiramu wasirikale just nabamukwatira nga bamukuba bubinya. Kati bambi nga yenena eringa agenda kufa kyokka naye bagamba akyali mukomera nga yenena azimbye ayambadde t-shirt ya president neno necktie gye nali twambalangako. Kati wansi waneno nga musaayi gukulukuta nga atandise okuvunda atandise okuwunya. Kati omunne omuna akaba n'agamba ana muntu yamutwale kono ddwaliro. Omusajja oli omuvuka bamukubye empi. Ningamba bankole nti kati nze nange engeri gyanali nwagala nnyo president wange ate era engeri gyaleba atandiza omuswaza bya kisirisiri ebyo. Bagambe nti nno liba abasajja bali baagala ono omwana ndowooza abaana bafanga bagambe oli abakozi yaso abaana. Kati nze nendekaana nnyo negamba oba nfe biki twagala ono omwana ono bamutwale ku ddwaliro. Nga baleeterawo motoka yaabwe. Kati ate emmotoka nga bamutwala kabangali simawe kabangali nga bamuzaako wansi wakatanda kaawe yeyo emmotoka nga babuuza lwaki tomuteeka katuule nga yenene esuka gye bamusibyemu eringa oba yakoma myaka gyoza ng'embeera mwana gyalimu simanyi oba yafa oba yawona. Katawo enkeera ne tukola kifeene tuvaayo bajja nga batujjayo ate eswago netandika obuto. Noddayo wakoma. Mwezi ennaku jjajja ze yafiiramu. Yes ebo. Wagendayo ko ku mukyalako ku ntaano bagenda maaso na struggle. Nagendako mukyalirako mu ntaanayo. Kuba jjajja first of all tabangamba immediately ntino yafa.
Kwa njajja wange tayafaako oba yafa just yafa lwa bintu ebyo bya ogamba ttaka webityo waliwo yamuwa butwa. Njajja wange nali nalimugulirako ne mattress nga nze sinaba najjukula ng'asula bulungi nga enzigi zonna nkifikisinze. Kati nga nvaayo mu struggle naye tabaŋŋamba immediately. Olwo omusajja bamuyita Muzamiru ankubira esimu ambuuza, Shammy, gonze wange oli ludda konze ndi Kampala, oli kuki? Ndi mu byange ndeko njagaza ki? Nangamba Shammy oyogera waatyo ennaku zino konze. Nangamba yajjaawo yafa. Bamuziika yava nga 28 nga balowooza ngenda kugenda waka mangu. Bamuziika nga 3 December. Era nabulwanu nekyubi okwogera netandika okogga paka lwaleero sikyalina oba sisobola kivaamu struggle. Era singa bagamba nesaawa eno tutandike ntandike wanakoma sina gye neesiga kuba olabako ebe nga nfudde kati sinaako oba weŋŋamba nti no ndeseemu maama bannanga ajja kunyolwa nnyo. Ebigambo byera bikwasa ennaku oba oli awo ne mba sinnamanya mbeera mw'oli. Bangi be mwalwanira nga ababaka ba paalamenti nga zaake bali mu mbeera nnungi. Bafuna obudde obulowooza ku baana kuba obudde buno abaana bangi bali mu makomera. Abamu baafa nga Balita Nabukenya, Franka Kawasimayise Kawuma, Yasini Kawuma, Franka Senteza, abaana bangi. Abakulembeze naddala aba struggle bafaayo okunoonyeza kumu abaana abayiwa w'omubiri. Bannange ebyo byo ababaka abamu bana era mbaga. I'm still telling you people we fought over those things so much, but now you also come to us and check on us. Naye Honorable Zaake musajja oyo mwebaza nnyo napaka kati era mukyali in touch. Tukyali in touch. Zaake muntu nali mutwala nga taata wange ne mutaata we Mutebi. Njukira muzeeyo oyo lumu nga bamanja nnyo nnyumba bubi nnyo yampa mutwalo 10. Nangamba Shammy kwata sente zino genda owe landlord. Naye nga Zaake ye nga ye ayina bingi byakola ki byakwasaganyamuko. Naye waliwo abamu kebe ng'ogenze n'omugamba gundi ono bananga nfa nsuze enjala tasobola nakuwa yadde 10. Oba babawa nnyo ne beetamwanga mwasala okugamba nti ffe tujja busabiriza tetujja kubaako kyetukakulira nga kikyabaleetera okwetamwa. Nedda sinawe bekisinzira mutima gw'omuntu. Everyone like kati ngogo, if you want like to date me, there is a way you will pass through, then you come, then you say Shammy badde nkola ki kwetaaga. Kati the same to them. Lali baagala muki obululu naye kuba bayingira mu ntebe abatono nnyo be bamanyi kiki kyabatwalayo. Ebintu bino bye wali okola Bobi yali asobola okulicognizinga n'agamba nti Shammy yali asobola naye ate lwakuba twali bangi nnyo naye nga erinnya gye nina basobola kuba lumu njukira my first time omukwata engalo sayoza engalo zange for 3 good days. Ngangalo Bobi wine mu ngalo bwoti. Yes, nagenda wadda mukunaba nga wayise nakusa. Nagenda ne nyambala mu gloves ne ngamba president wange kasigala mwawo. Kyanjawulo kyennyinyi kye mufuna ku kyagula into that level. Oli musajja si muntu wa bulijjo just si musajja wosobola kuva eri n'ogamba kaneesimbeewo. Oli musajja wa njawulo nnyo kebe ng'olinamu obuzibu oyo musajja n'ajja n'atuula wano n'atandika okwogera n'akuwamu n'amagezi osobola bukijjawo something like n'ogamba Sikali soja ngamba soda oli awo ne n'otuuka mu maaso ga father ojja kankana bwoti. Yes kyo kimu kubanza okwasooka kumulaba nakaaba. Ngolabe Bobi wine. Yes nga ni musanyufu nnyo. Ninga bulijjo iwawo omubiri nga tomutuukanga ku just bw'oyagala mwagala. Kati kyekyansinga okuntwalayo nga nkyali muto. Abantu abamu bajangako eyo mu byalo eyo simanyi tuwandiisaamu abaana abamulekwa the orphans simanyi tugenda bayamba kino nebiri
sebo salaba yadde 10 mpulira salaba yadde 10 kati ngamba kati najja I came to remember back where I used to suffer digging people's gardens nengamba musajja ono gwe bayita gundi president ali simanyi Museveni simulabangako maaso ku maaso naye muzoga kati ono wange ono mulabe lwaki sigenda noono kati oli musajja president bambi gy'oli nkwagala nnyo ng'okiwulira era njagala Katonda n'olunaku lumu just nkusinkane tunyumyemukko musajja ono kebe nga mukazi we kebe nga mutabani we kuba mutabani we namulabanga kawa kamu kyeringa mwana wa bulijjo ng'ondigambye nti n'abaana bali mu kusanyirawo kati oyagala mulaba kyanjawulo ki ennyo ky'oyagala omufuna kazi just oba kwagala bwagazi yes Shammy obudde buno okola ki era obulamu kuba akalulu kaggwa tetuli mu active politics saaza kati bigendera mu ndanda obudde buno okola ki era obulamu bwo bubeezaawo otya kati mbadde nkyajja muko ne where I came from Mityana to Entebbe kati lumu atulye Mityana nga bakwata nnyo abantu nga bagamba simanyi gundi ono bawandika mu list nga ni namba 2 nga simanyi waliwo omuvubuka bamuyita Kakwaya Kakwaya nga yali namba emunze ey'okubiri na Saalongo ow'okusatu abakola ki olwo list nga abantu be bakola ki sima banoonya so where I came from Mityana to Entebbe ekyandeeta kuba Mityana paka Entebbe is lumu nali ndi Mityana nga bakwata nnyo abaana bakwata simanyi baleete emundu kubanga I'm one of those who are caught ne bantutwala gye saamanya nga bankuba bubi nnyo nina n'ebukovu bwebityo kati bagamba sima banoonya nnyo abantu nga nange wendi ku list nga baleeta list nga bagisuulamu samwe yabasanyira mu pool kaduba muvubuka ono bakwata nga banaye bamubuzaawo nange nabankwata nga bambuzaawo bakubuzaawo okwo nga batubuuza kintu kimu emundu mwina emundu mutuweeze twagaleeze emundu kati nga tomanyi namuunu nze simanyi I even don't know how to handle a gun simanyi bakwata babateebereza mulina emundu ani abayamba kubuuza principal yangwe ani amuyamba who is giving you people money, who is helping you, and who is giving you right to do this. You understand? Babikubuuza obyogera. Bakubuuza bakwata ne pass nga bakwochamu. Bakwatamu buli kimu empisozi zineno bakufumitamu mu ngalo zo ng'obiwulira. So maybe neno sebo nga bayikwala bakizaamu waneno naye nga kyokola toyina. Sebo rumu navaayo nembuuza ko omusirikale omunti oli musirikale ko yeye nyabo okolera Museveni ko yeye nyabo konze Museveni yali akugambeko nti no my things oba my documents I'm keeping here oba bintu byange gundi oyo anyamba ko yenedda konza hakati kyekimu nange we are all working. The way you're working is also the way I'm working, but we don't know. Anyatu samu sente, emundu tetulina. Yes, tetumanya byakwata mundu nero akoba abantu abo batya nnyo amazima. Oba oyagala kumanya abantu abo. Kwata musimi yote ako live batya nnyo live. So, neri batunoonya nnyo. Mukukukwata neno bakwata ne bakuchunya. Wavaayo otiyo gye bakukwatira. Batusula busozi. Nga uluvanyuma nga lwannaku nga mmeka. Ne wa myezi 5. Baba kwate myezi 5. Nga temumanje muli. Nendo tumanje tuli. Nga banesuubi byabagwamu dda. Kati waliwo omusajja ali eyo America nabulwako ne namba ye bamuyita Kabuye. Kabuye ni ne namba. Kabuye Boston. Kabuye Boston. Oyo musajja buli kimu kyanga gye nina munju.
yajingulira. Nina namba ya Kabuye Boston. Era nabulwako namba yo omusajja bulijjo badde nkanoonya. Ngenda giku. Omusajja oyo yangulira kitanda gye nsuulamu kati. Shammy, today wali ekinyezi. Bakukwata omala emyezi 5 teri bomanyi bajjayo. Abajjawo like okukyalirako nedda labayo bakukwatanga nga bakubuuzaawo nga ne C.M.I ku kyalo tamanyi gy'oli nga naye kenyini tosobola manya gy'oli kati lumu njukira lumu nali manyi ndi Kongo kumba nali wano C.M.I nga bakusibamu kantuntuni bakubise nga bakusibamu kantuntuni oliwo nti tosobola kwenyeenya abasirikale bakukozesa nga tobitegedde bali bakukozesa unless one time when egezaako nnyo nasobola kubikulamu maaso gange nendabamu omu yali ayambadde overall kya black ne bagiwandise mu mabega jad ompulira bagiwandise mu mabega jad naye ate ngenda somamu erinnya nga musajja aveeyo waffe nga musabeeyi ng'ali mu kuntuluganya era musajja yakyasinze okuntulugunya nnyo kubanga ye musajja y'omu yantuusaako bino byonna by'olaba bino aba agenda bikwata biraga aba bino byonna kati n'omugongo nabyo mbiyina bintu bingi nga buli kanaku bakeera ne bakubuuza bagakeera nga bakubuuza kintu ekyo kimu singa ogaana bagenda kwambula bakwatemu nga there were some small things eringa olaba bino emisimaari kitono bune obukolamu oba nabirwamu baki nga basobola kuteekamu ogenda kusula nga bayiwawo amazzi for over 5 months nga bakukuba nga babaliisa ate nga batuliisa naye kuliisa biri naawo biti ebyo you cannot even eat when you mwalingayo nga bameka be walaba kubanga nalaba like 60 of them nalaba like 60 yes kuba nalina muvuka bamuyita Kakwaya naye nga simanyi Kakwaya oba wadi kijali kuba bali abasajja basobola kusuza wano leero enkya bagenda kubavuga babavugira ki zino zi drone nga bakuvuga nga tomanyi gy'olaga tomanyi gy'oli kati nze kyanewunyiza nnyo lumu nali manyi ndi Kongo oba ndi Sudan oba ndi wa kuma nali Uganda nga baneetooloozaamu muno yes so nali mu C.M.I nkikyotya kumanya nti no ndi C.M.I olaba mu C.M.I wansi waayo waliwo churches biki nga mpulira buli ku macha babuulira enjiri simanyi biki mumuli waggulu kanisa eri wansi nnyo nate tosobola nakutegeera ati bamanyi kigenda mu maaso wa eri nawo banange saba Katonda tokolanga kintu kutuka kuba it is like a forest nomanyi amayumba galimu omwo ng'abaana bafiirayo n'abaana bafunirayo abaana bafiira waliwo omwana omu waliwo ebantwala mu ruumu emu nga mayiti eri gyeri mu lumu mwe bakutudde nga mulimu olede yafudde kati abo abafa babazaayo ne babasuula ku kkubo babasuula mu nnyanja kuba nawulirako omusajja omu kati we lunaku we nali njagala kutoloka natolokwamuko naye C.M.I nali simanyi ntolekera mama watuufu twali nga batututtemu tuli mu kifo kimu bali nomanyi gye bakola bakuggyako ngoye nobeera aweerera omusirikale wajja wakutulugunya laba ono biki kyokka abakutulugunya tabalina nabo abamu babeera mu uniform naye nga bebise oba nga bagenda kubeera mu uniform zaabwe bagenda kuzzaako ki kantuntuni oba nga bali mu leeza bagenda kuggyako ki kantuntuni mu maaso olabe emusajja naye nga singa ayambala enkya uniform tosobola mujjukira kyekyasinga okunnuma ati lumu nali awo jjukira nze manyi oluteeso nali awo waliwo omusajja yali alyogerera ku simu simanyi biki luteeso ati nange nengamba nkola ntya kanfuuke mukwano gw'ono omusajja nenfuukako omukwano nengamba oba mumwezi mulamba nja kufuuka ati lumu yandeeteddemu byokulya nemugamba nesebo nenyogerako mu lulimi
nambuza otuuka oti eno nemugamba naye tayambuulira erinnya Kyembi nemugamba bana kutuuka eno biki nga tunyumyamuko nangamba kati bampise nowayako time nakomo naleeta mmere kati kyava kuŋŋamba nangamba olaba naffe twakoowa bantu bano bawamba abaana b'abantu nga bakisuula bamusuula eyo. It is not your first time. Oh, it is not first time for you people to be here. Children have been dying here. Oh, other things, they have been dying here. So Totianyo, you're not the first person. Only what you have to pray, you just pray to go back home when you what? Ngoli mulamu. Nangamba, oba oyagala kutoroka. Kwa kera sawa 10. Kaaba ng'oli mulwadde. Nnyo, nze agenda kusookawo kujja. Kati ewansi mu fensi waliwo box eryawo. Gulawaawo. Ojasangawo box eryawo ne jawo box. Yitira wansi kumba bakolamu kakuubaawo. Ne gyendukira n'omanyi kinnyanja myerere. Kati sawa 10 kutuuka nga nkola akakadyo kangani bangambye naye nga Rosa nina engoye sinaamu engoye oli bwerere ndi bwerere yadde sinaako simu baatute simu sinaako buli kimu so kufuna kuddukamu ekiro nga nina erisuuka ate obunyogo bubunyi ng'omanyi ekiro bugenda keera bugenda kucha kati musajja ono omusirikale ono yaŋŋamba dduka direct tukyama ogenda sanga kkubo maaso kati nzurukamu ddukamu ekiro okujja kudduka nakaaba ekiro neŋŋamba nange ndi mulwadde kati oli musajja n'agamba kangendeyo ujjukira abadde tukoze ddiiru twadduka abaana nga tuli 2 kati omu nakoma makati nagamba sikyasobola kweyongera okuba yali bamukubye nnyo nga tuli mu bigere gyendukiramuko there are a lot of thorns a lot of things like ngekufumita wansi wa kigere ekyo kuba n'essaawa eno nkyabwinamu ebintu ebyo bino byonna kati ngamba nenzirukamu omusajja nagamba kati kyenkugamba what I told you you do that I did that nenziruka ngenda tuukayo babduwa omanye kundi kuva gy'ovudde paka gy'ogenda wala nenzuruka misinde nentuukayo nemagamba gajjukira olunaku terunakya sawa yaŋŋamba kaaba sawa 10 era gye nakola kati olwo sawa 10 zijja 11 nenzuruka nengutuukayo omugundi kibokisi ekyalyawo nengulawo kati ewaya nenkwatako samwe wanene era nkyalina nankovu nnene nnyo nenkwata samwe wano nenkaaba kati musajja gye yaŋŋamba weekendereze wonna wali security kati neŋŋamba nakabira muli jjukira kati olukaabe wakaabakaaba dda tokyalina nakakaaba nenjitirako babduwaya zizo nenzuruka walla kati lumu zali sawa 10 ndowooza kuba nali siinaako sawa musajja omu ajja mu piki nga mpulira piki neŋŋamba omuntu akoze ki awonya nga mpulira piki ejja kyenakola nesaawo ku kkubo abantomera ntomere nga ndi musuuka nga ndi mpukunya nga ntuuka ku kkubo nga nakola wendi musajja n'atya nnyo n'agamba onakola ki wano ku kkubo nemugamba sebo ndi wano era oyo omusajja yaŋŋamba ye Benard nambuuza okola ki wano nemugamba munaye nyamba bankoze eki unyamba nambuuza ki ekyakutuuseko waliwo yakurepinze okola kyene mu nsiko kati nga naye katawuni gyava wala nnyo ati nga amubuuza sebo nze ndi luddawa n'aŋŋamba kyoli kati oli Busaabala Busaabala ng'amubuuza n'ajja atya okutuuka eno mu Busaabala n'aŋŋamba Busaabala eno simanyi ze nange nva katawuni eri between amazzi gano biki nemwaga kati tutunyumyamu mbozi kale osobola kunyamba agenda laba nga enneena ndi weerere enneena nvaamu omusaayi mu nnyindo ate ne wano naye babduwa yankozezaamu nambuuza ate engoye
kati ne mugamba omanyisoko nzijjaako wano ebisigadde ojja kukola ki ojja kumbuuza kati musajja wate yali agenda mu byennyanja n'addamu n'anyamba n'agamba ngenda kuvuga paka wa mukyala wange nga nvuga nga ntuula nga nenno nfa nga nvuga wa mukyala we nga ndongoosamuko mukyala we bamuyampamu dress ya maroon kampi we kati nampamu ne obugato bwe kati musajja nambuuza kati musajja we namunyumiza emboozi naye nangamba si gwe wekoososo baana bangi nnyo babasuula makubo eyo bakola ki ne mugamba wakayambako bameka nangamba yakayambako basatu bali balenzi naye gwe oli kimuwala nga mbuuza emityana obe nga nkyali emityana wavaayo otya kati nemunyonyola kumba naye yali muntu waffe nagamba ndi muntu mulamu nnyo kankuvuge paka e Kampala awo kati kumakya saawa 2 awo musajja wattu teyagenda na byennyanja bye nanvuka ku mafuta ge gawere sikina yadde 10 sina na simu sina na buli kimu anvuga paka New Park tuka mu New Park waliwo muvuka bamuyita Rigani era Rigani oyo abeera Mityani yali mu paaka kati oyo ye he was the first person okumanya nti nze bambuzaawo dda kati oyo ye n'agamba Shammy wamaze n'olabika ne mugamba nasirika wano seesigayo abantu bonna Rigani n'agamba Shammy olina ensene ne mugamba tompite erinnya mpitaamu jazi muwala kati waliwo n'omulala bamuyita Aruna n'agamba Shammy wamaze n'olabika kati abantu mugenda kweka nga abantu bajjudde awo nenzirika nabantwalako ddwaliro ebisaka mungi kati okutuuka Emityana Rigani yantwaleyo neera Mityana mu taxi kutuukayo nga buli omu ambuuza Shammy wamaze n'olabika biki zonerebo zaake ne mukyali nambuuza kaguma ne kakwaye naye nga tannaba naye kuvaayo ate naye okuvaayo bibyo byali bibi ate naye still kuvaayo naye atoloka butozi obaleko twakavaayo mwezi weeks nga 2 oba emu ate nga batuddamu atukwata buto nawe era ne bakwata yes abatukwata buto naye bakozesamu omuntu gwe nali muyita mukwano gwange era twesiganga omuntu kati bakozesa omuntu bamuyita mama Merisha yali bamuyita mama Merisha kati yali musirikale yali batera nnyo okulwana kati bwerwana mukazi ajja wange n'ayebaka kumba bano abantu bamanya ani nekyewunyiza abantu bano oba bajjangako wabifaananyi simanyi kati mukazi ono bamuwa ndowooza ssente babugamba kyoba okola genda okaabe nga bulijjo obadde okola mugambe Shammy bankubye mukazi ajja kati nze munanga alina omutima obulungi ngende muyambe mukazi yajja ku luggi nakonkona Shammy nyamba banange saawa nga 8 z'ekiro bankubye nnyo biki nze bakubye nnyo nga ngenda nga ngula oluggi we nagula oluggi musirikale yasooka kunkuba paper spray mu maaso saddamu kutegeera abantwalirawo naye nasobola kulaba mukwano gwange yankonkona ne bantwaleyo ate obuto bubi nnyo eyo yennyini the same place nenga bafaaki ennyo bafaaki baagala kumanya principal waffe president oba ani ayamba kutulugunya jasi butulugunyizi baagala bakwate musango bazze ku president nno yataki abaana ng'olaba sente z'engeri gyayafa Franka engeri gyabamuta musajja yamunyiga okwasooka yokubiri n'agiyitamu ompulira bali basajja banettima kati ovaayo otyo gwokubiri munanga gwokubiri era zaake yatulwanirira nnyo daswanyize zaake abantu bamanya gye babatutte ndabamanya kati yalwana ati anti ng'ogamba social media gundi ono abuze kati abo balutayo Olivia abo bambi naye mukazi wata akyali mukomera ba Shammy Freedom Border abo abaana abo bonna nga balwana free gundi ogenda kwekanga bagamba gwe rimanda lw'owedde naye gye batutwalayo ekitalya kolo mwali kitalya ngeri twena jadde kyosobola n'okugamba ng'olina okubonaabona naye nga manya ekintu eki situndayo principal gwe nkola byonna byoyagala naye president wange sobola kumwogererako nze bancunya nnyo
neŋŋamba jajja wange gy'oli oba wafa onondeka nwaniriraako kasana awo wafa ng'omanyi ndi mu struggle. Ne bwe bavaayo abantu abo walwanira wafugezaako genda gye bali bagezaako nabo okuteerawo embeera? Yes, bo banteerawo mbeera bankoleramu gye bankolera kubanga ŋŋamba ki essaawa eno nina enkovu mu mugongo gwange nnene nnyo bwe sisobola kwebaka nga sesibyeko something like ng'ogamba nti nno oyambalemu obuleega ng'esobola munyiga okwebaka. Nafunako obuzibu mu mugongo nina enkovu ennene nnyo bankuba bubi nnyo paka wano mu bbeere paka wano ku bbeere wano. Era simanyi oba n'omwana singa nkyanzaala oba isobola kuyonka bankuba bubi nnyo 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 naye nga kigambo kintu kimu situnda pulezidenti gwe nkola byonna oba onzita nzita naye nga pulezidenti wange sobola mutunda. Nodde entebe nga bakutadde ogwokubiri ku lw'obudde tugenda funza kati entebe kutuuka entebe ni bannoonya era so one day waliwo interview eri egenda mu maaso kati awo struggle nga maze okuwumulamuko bagamba najja entebe omwezi gw'omusanvu guwedde. So kujja entebe baŋŋamba waliwo omirimu baagalamu abantu mu airport awo webale nnyo kati neŋŋamba airport kati omuntu eyanonyeza nanga tofaayo kasa naffe tuli ba mu struggle tofaayo gwe jangu okole now nga nsutuka ebintu kuba emityana era Robert yampa ssente yampa motoka nampa ssente z'okutandika kusasula mu rent ne brother wange omu yafa mwaka okuwedde yafa mwaka okuwedde mwezi gw'okumu yes November yafa November era yafa November kati gutuukayo entebe nga nfunayo ennyumba twali babiri nze ne John twali babiri kati John yafuuka mukwano gwaffe nnyo kujja kunoonya mu nyumba okolamu buli kimu nga tukozesamu yuno yakafa yafa mwaka okuwedde mwezi gw'okumu tolaba November 2022 so eyansasulirako ennyumba gwasooka saayagala mutawaanya y'okubiri saayagala mutawaanya y'okubiri kati ye gwakolamu ogugwe gwagwa kati nze kisigadde kyange muganda wange nzija paka entebe tufune enyu jukira twasooka tufuna ennyumba nenzirayo nenfuna ebintu byange okujja eno ate okutuuka eno emirimu gye bampitira emirimu baagala ki nagamuntu ate nga ngiina nagamuntu bagikwatira dda mu struggle tosobola kukola nga toyina nagamuntu teri kati neŋŋamba oba ŋŋende wa C.M.I newandiise ntuukawo wa C.M.I newandiisa gundi nagamuntu zaabali zaakomawo yange teyakomawo ŋŋamba oba kikino so neŋŋamba oba ŋŋende simanyi kololo simanyi kunira ntuukayo baŋŋamba wene $5,000 ati ŋŋamba kansinaako nga baŋŋamba nabaga nina $2,000 chukire $2,000 ekyo oba John yagimpa kati nebaga nina $2,000 ngenda teeka mu fingerprint zange mu ziri computer nga tekiriza ego omulimu nagugwa waatyo kati netandika sina byokulya oba tomukubiddeeko omuntu simu timpa byokulimpa sente wakiri mutwalo kati ngaggwe sobola okukubira esimu nekugamba mpayo 15 mpa awo nemanya nti nondiddemu leero nguzeemu manda oba ki neneebaka landlord atuuka okumanja twebanja amanja kati kyomukisa obulungi waliwo gubangu najja mwezi gw'omusanvu 8 9 10 si omwaka oguwedde
paka saawa eno sinnaddamu kusasula ede 10. Takugoba? Era ngoba kubanga njukira we nakusindikira kwa yakantwala poliisi mulundi emeka. Nakantwala poliisi yampaabira saagala kuva mu nnyumba ze, nkyali ku nnyumba ze ino. Yateekako kofulu kati awo nenzira wa chairman. Kati kyanyamba chairman naye muntu waffe nayogera naye namugamba na musajja muyamba ono muwala ono ajja kukola ki, tujja yamu engeri gyatusobola kufunamu ssente, si weekufunamu namba yo. Kale before okufunamu namba yo nali gwali mabega kuba bineno byakajjo gwaliwo ddi mpozi 22 Feb. Nafuna ddamu namba yo naye nga ntya kugamba amazima naye nga nsaagala kutawaanya abantu. Lumu neŋŋamba kanjogera naawe okutandika okwogera naawe. So chairman ebateekako kofulu ku mulyango basooka banambonyaabonya. Sina amasanyalaze lwa myezi 3 kyokka ndi mulwadde. Oluusi ekiro oba kintu kinene kikulumye nnyo bakyetaagisa nga light weeri osobole okufunamu n'amazzi omireko ku ddagala toyina. Essimu oluusi tokyaginze eri off oba togenzeewa ewa neighbor ne baneighbor abamu baakoowa dda okukyaginga simu. Bannasitwago bano abaliwo sofa wagezaako okubaako b'omanyisa? Nagezaako kubeemanyiza abamu like kansala Entebbe naye musajja wattu talinaako ssente bulungi ng'omanya embeera waakweya. Naye honorable yenna gy'oli oba ondaba manya nze siri musanyufu gy'oli kuba nakukubira na ssimu. Honorable simanya ani Matovu, honorable wa Entebbe namukubira ssimu, nina namba ye bulungi nnyo. Gundi meya yagezaako, assistant meya yagezaako okukolamu okugwe nanyamba muko gye yanyamba. Naye honorable bwe bamukubira essimu simanyi amaaso gannuma ate naakava ku ddwaliro biki ye tamanyi abamulwanirira mukko, ayagala just kumanya family ye. Eri abaana bangi abali mu mbeera nga balwanirira abantu bwe bato gye bali. Shammy, nga tugenda mmaliriza tunaba tufunye obudde tujja kwongerako. Munnayuganda akulaba gwe nga ggwe kikyayinza okuyamba kyoyinza okusaba gwe nga ggwe kuba obulamu bwo tebuli mu mbeera ntuufu. Sebo n'essaawa eno ng'ompulira engeri gya abantu abampuliriza balaba engeri gyandi mu kwogera era n'essaawa eno ndi mulwadde siri bulungi kuba nagenzaawo okugenda n'eddwaliro bansabako ssente nnyingi okuddamu okunongoosamu naye nga sisobola. Kati ekyo kansooke nsigalemu abo embeera gye ndi mu ssaawa eno wenjogerera nsuula weeru. Kola olunaku baggalawo oluggi nasuula wa chairman nnaku 3 nakugamba. Kati okusuula wa chairman nnaku 3 ne chairman naye akoowa nenvaayo nenzija wa mukwano gwange. Kati okujja wa mukwano gwange naye muzigo gwe gumu, ayina ga boyfriends be ayagala bakyaza kuba nze gwolaba wano bintu by'abasajja sibitunuliddeeko nnyo. Nkyalina ebyange ebikyannuma. Era ova eri otakala nti no Shammy ngenda mwagala manya oluguddemu kuba nze sinaba kutuukirira yadde ni mukazi netaagiza okubeera n'omusajja ne si buli omu. So embeera gye ndimu kati bonna abandaba ninamu ebizibu ebya landlord wange. Yaŋŋamba ku Sunday ayagala sente ze oba if not I leave his house. Sinaako masanyalaze so far 3 months. Era musajja naŋŋamba naakakuyambako kwebaka 3 months naye nga sobola kuwa masanyalaze. Nsasula 140 kubanga 140 Entebbe okufunamu ennyumba nga eya 140 ate nga kalekaleko ng'eri awo it is not easy. Osobola kufuna zi apartments ezo za sente nyingi nnyo. Nenze lwakuba sina mirimu, buli wogenda mirimu bakusaba munaga muntu. Buli wogenda twagala naga muntu tosobola kukola nga toyina ki naga muntu. Sina mulimu gwenkola
nsula enjala kati nga kuva ku makya singa mba nfunyewo omuntu nga nampa engoye nemuwoleze n'ate oluusi tasobola n'okuwa ssente gye badde yakugambe n'agenda vuba gy'avudde akugambe banange Shammy leero luno bintu tebyatambuddemu bulungi weebityo Shammy soma ennamba yo oli atasobola tuukirira asobola okukozesa ennamba yo ntumalirize then tulabe ekinaddako kinaba kyetaagisa tuddemu tunyumye tujja kuba ffe tukunoonyangako mpolampola. Mwena mundaba eyo nina namba ya MTN kubanga nabadde nagulako amasimu ate engeri gyasikyalina naga muntu kati yanyamba munananyamba nanguliramu eline. Enamba yange eri 0781 44 39 32 njiddemu 0781 44 39 32 era ejja kuleeteramu amannya ga Simon Ogwapus simanyi Ogwapus kubanga sinaako naga muntu. Baganda baffe emboozi ya Shammy ebadde mpanvu leero program gye tukoze bwetyo bwebadde naye gwe gwenna awulidde n'oba tosobola kuyamba tambuza bannasitwago mbamanyi bangi era ngenda basumbwa ku mulundi guno kubona munnasitwago munnamu osabako omuntu bantu bamu bannange mwena abatulaba aba tiktokers mwenna badde nsaba munnamu muntuukirireko embeera gye ndi muzitegeera kandi tokaba nze sandiyagala kubeerawo nti nali nina ssuubi nti no in my future njabeerako bulungi nongo oba osobola kunyambako ntuukiriraako. Okay Shammy katumalirize tulabe ekiddako tuyiye tutambuze ku bakadde baffe amukkirize tukome wano olw'obudde naye gwe wenna gwe kikwatako tambuza naffe tukoleko kye kisobola tulabe ng'embeera ya Shammy oba oli awo eterera amanyi omwana soda tubadde ne abbe mukama abatukuumire. Export TV to the world.